Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nate okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus Family. Osibyeyo etya Lady Maria? Kansubire oli bulungi. Lady Maria nina story yange mpanvu nnyo ddala naye ngenda kugezako nga bwe nsobola ngifunzefunze osobole okugitegeera. Nina omwana ow'obuwala omu yekka bw'ati. Yali 2019 omwezi gw'okubiri nga guggwako. Nafiirwa taata w'oyo omwana era ku bonna aba family tewali muntu wadde n'omu yavaayo kujja kunziikirako. Kaabe mama nzaala teyajja kuba omwami oyo family yange yali temunjagaliza. Omuntu yekka yalabikako yali mukulu wange naye nga naye yatuuka ku ssaawa yakuziika nga n'omulambo gufulumye ebweru era bwe twamala okuziika bwe tuti n'ayitamu wadde okusula nti ankuumeko teyasula. Ebyembi nali nafumbirwa kumpi ne waffe gye batuzaala era okuzika bwe kwaggwayo sisita wange yasula mu mikwano gye. Nange bwe twamala okukungubaga navaayo ne nkomawo e Kampala gye nali mbeera okugoba ku by'okugenda ebweru ebyayitamu mu bwangu ddala. Lady Maria mukwano gwange yannyambako ebintu byange ne babigoba mu bwangu ddala bwe nali sinasuubira era bwe byayitamu ne baŋŋamba nti bwe budde bwange okutambula nabeera stuck kuba nali simanyi we ngenda kuleka mwana wange wadde ebintu byange. Nali nina sisita wange ng'abeera kumpi nange we nali mbeera. Ekyali nga kitwawula lwali luguudo nga ye abeera Kyengulu nze mbeera Kyemmanga. Natwala obuvunaanyizibwa ne mukubira ne musaba ankumireko omwana era namusuubiza nti nali wabbaweerezanga obuyambi ne mugamba n'omugamba afune omukozi nga nali nja kuweerezanga ssente ezimusasula. Sisita wange ye kye yalowooza nti oba nali njagala musuulira mwana ngende nfumbirwe kubanga bwe ntyo bwe nabiwulira nga bwe yabigamba abantu be yabigamba. Kyava ngamba nedda sisobola kusalawo nga simaze kwebuza ku mwami wange kuba ebiseera bye yali yakamala okwanjulwa ng'akyali mugole. Kye nategeera ne ngamba kanninde ndabe kyananziramu. Ebyembi nga binajja enkeera lwe nalina okugenda okusimbulirawo nga nange kinguddeko naye nagamba kangumiikirize nsooke ninde sisita wange amale okwogera n'omwami we. Yaŋŋamba mukubire ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bba waakomyewo. Okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro nakuba amasimu paka obudde okukya muganda wange teyagakwata. Nalina neiba wange eyaŋŋamba nti nedda woba ogenda omwana oyo muleke wano ajja kubeerawo akule ne banne. Ebiseera by'omwana yalina omwaka 1 n'ekitundu. Bwe ntyo nno munange nakwata omwana wange ne mmulekera omuntu omugwira. Bwe ntyo natambula ne ntuuka bulungi ne ntandika okukola. Bwe natuuka nafunirawo omulimu. Famire eyo yampisa bulungi bambi era nga n'olwaleero nakati benkyali nabo mbadde nabo kumala emyaka egiwerera ddala 6. Omwezi gumu nga guyiseewo nga nakatandika okukola nakuba essimu eka eri wa mukwano gwange yasigaza omwana mbakebereko ndabe bwe bali. Bwe mbakubira mukwano gwange yaŋŋamba nti sisita wange yajja n'anona omwana n'amutwala n'amugamba nti yali ayogedde nange era ne mukkiriza atwale omwana ekintu ekitaali kituufu. Ne mugamba munange wamanya nga nva eyo nti muganda wange yagaana omwana wange kati ate lwaki wamumuwadde. Nakubira sisita wange ne mugamba omwana wange nakusaba omutwale nga nkyali eyo n'ogaana. Omuntu atamanyi nampa offer asigaze omwana wange kuba yagenda okulaba nga ndi staaka. Lwaki wagenze n'omuggyako omwana? Kyava ngamba nze munange ononsonyiwa nze nali manyi nti nno wafunye musajja ogenda kufumbirwa yagala kunsuulira mwana. Kyenva mugamba ebiseera ebimu mwogerenga nga mumaze kulowooza. Omuntu awadde yakafiirwa taata w'omwana wange tewannayita na myezi giwera ate ngenda enfumbirwe gwe oba olaba kyali kisoboka. Kyava ngamba nsonyiwa naye kati omwana nze amulina ne mugamba mwoyo mulungi kwata omwana wange omuzzeeyo ew'omukyala. Nagamba sijja mmuzzaayo kola kyokola kyonna. Muganda wange oyo nze amuddako ebbeere bw'alita nze ndikwata. Ebyava mu ssimu eyo byo tebyali birungi kubanga twakomekerera nga tweyogeredde buli omu ebiwanvu. Nakomekerera mugamba kwata omwana wange omuzzeeyo gye wamugje n'agaana. Bwe nalaba kimpitiriddeko ng'obusungu bunnuma kyenva nkubira bbaawe ne mugamba mukwate omwana wange mumuzzeeyo kuba luli napasaba musigaze omwana wange ne mugaana. Kati saawa eno olw'okuba mwategedde nti ngenze bweru kati we mwagala okusigaza omwana mukwate omwana wange mumuzzeeyo. Bannange omwami yanziramu n'aŋŋamba kye kitajja kusoboka olw'ensonga mbu sisita wange yamugamba nakwata omwana ne ngenda ne mmusuula ku geeti y'essomero. Omwana gwayogerako yamugja wa mukwano
mukwano gwange sisita wange musomesa era omwami yangamba nti baba bakumpa mwana bakumumpeera ku poliisi olw'ensonga nasuula omwana ate kati ssaawa eno ndi mu kweyombyayombya mbu njagala ate mwana. Nagezaako omwami ne muwa ennamba y'omukyala gwe nalekera omwana ne mugamba kubira omukyala oyo akubulira amazima nze sisulanga ku mwana wange. Sisita wange yagenda n'ajja omwana kye nali namuleka. Omwami n'aŋŋamba tebajja kumpa mwana. Kyenva mugamba singa omwana wange agwako ekizibu bantu mmwe kuba mutandikwa mwali temumwagala nammwe wammwe eyiye basime. Ndowooza omwami bw'awulira nga njogedde ekigambo ekyo yatyamu kyava agamba sisita wange akwate omwana amuzzeeyo. Bannange okumanya ng'abantu bazibu. Sisita wange mufo ky'okukwata omwana amuzzeeyo gye yamugya. Yakwata mwana ng'amutwala kapoliisi kali awo okumpi ng'akwata kaveera ng'apakiramu buli kake. Kapoliisi ako kasangibwa Seeta awo nga ku Jomaayi. Yakwata omwana wange n'agenda n'amutuuza mu muti gwa ffene wansi awo n'akaveera ke nga n'enkuba etonnya n'amuleka awo n'agenda. Yali muyise ye yali ayitawo n'alonda omwana. We yasoola omwana oyo yamuleka n'akapapula mu ngalo nga kaliko ebigambo ebigamba nti yenna n'alonda omwana ono kuba kwena ennamba y'essimu bajja kunona omwana ono bamukuggyeko ne fayiro ekyaliyo ku poliisi eyo. Munnange abasirikale nga bakwata nnamba ya ssimu nga bakubira omukyala. Omukyala yalinyirawo bukubirire n'agenda ku poliisi. Bwatuuka ku poliisi nga bamubuuza omwana ono omumanyi nti ye mumanyi. Kyava bamubuuza lwaki omwana ono abadde wano wansi kati aba batuuza n'abannyonnyola ekituufu nga bwe byali era naani yali aleese omwana oyo n'amusuula awo. Mu kubannyonnyola yabagamba nti nannyini mwana ono yagenda bweru n'atulekera omwana. Bw'atulekera omwana sisita we n'ajja n'anona omwana era wabaddewo embiranye nga nannyini mwana agamba sisita we akomyewo omwana eno gye yamugya nga sisita we yalemera omwana. Omusirikale kyava amubuuza oba yali alina ennamba y'oyo sisita we oba yali alina ennamba y'oyo sisita wa nannyini mwana n'amugamba nti ye yali agirina n'agimuwa. Bamukubira yagaana okugendayo ku poliisi era poliisi ye yagenda n'emunona. Oluvannyuma poliisi yankubira ne bamubuuza oba bamusibe ne bagamba kyali tekyetaagisa. Ekirungi omwana yali azze mu mikono gye nali mwagala abeeremu ne mbagamba mumuleke ebintu ebyo bikomaawo kasita omwana wange mumuggyeeko. Batuzaala abaana 7 ye mwana wa 4 nze ndi wa 5 naye mu famire ffenna tukimanyi nti ye mwana wa maama asinga obuganzi. Bwe wayita omwaka gumu oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo nga bibaddewo maama yabitegeera. Munnange nga maama ate atandika kunenya nze kyenva ngamba maama bannange omwana oyo yali afaaki alyoka akwata omwana wange amusuule bw'atyo. N'aŋŋamba maama n'annumiriza nti sisita wange yabagamba nze nagenda ne musuulira omwana ku geeti y'essomero naye nga amazima amatuufu sisuulangako omwana wange ku geeti ya ssomero. Maama bw'addamu n'akonfrontinga sisita wange yabyegaana n'abyegaanira ddala nga maama naye anteekako olutalo mbu mpaayiriza sisita wange era mwogeredde bingi naye ng'ate nze kye nali njogera kyekyali ekituufu. Nasirika ne mbeesonyiwa kubanga era ffenna tukimanyi nti oyo ye favourite wa maama newaako era tumuyita favour wa maama. Omanyi n'essaawa eno tetwogera wabula bwe wayita emyaka 3 yaddayo nagenda n'agamba maama nga bwe namukyawa. Maama n'amubuuza naye ng'amazima matuufu ki kye wakola ebintu bino wagamba tewabikola lwaki yali badde akukyawa bwenkanidde awo nga tolina kye wakola. Kyava yeevaamu n'abulira maama amazima nti ebintu ebyo yabikola n'emikwano gye gye gyamugamba. Munaye maama bwankubira abinnyonnyole namugamba maama amazima matuufu sina kye njagala kumanya kubanga muganda wange oyo singa yali annumirirwamu wadde akatono bwe kati teyalikoze kintu ekyo. Omwana wange wa mwaka gumu n'emyezi 6 atannaba nakutegeera wakiri yali mukutte n'amuyingiza mu poliisi n'amuleka waawo. Singa muntu yajja n'abba mubbe singa yagwako ekizibu singa ekintu kyonna kyatuuka mu muti awo singa laddu yakuba omuti ogwo nekwasizaamu omwana wange ebintu byonna ebisobola okutuukawo yamuleka taliko wadde protection. Omuntu oyo simwetaagirako ddala mu bulamu bwange. Bw'aba yakikola nze omwana wa nnyina amuddirako ddala kati ate abantu abalala nerabanga ogwo omukwano ogugwe ngo sikyagulina. Ne mugamba maama ndeke abeere eyo akole ebibye nga bwe yagamba ndi mulimba nange kambeere eno nkole ebyange. Sisuubira nti nsobola okusonyiwa muganda wange kati wayise emyaka 5 tanyega simunyega agenda agamba abantu kati nti musonyiwe naye nga amazima amatuufu gali nti nze taŋŋambangako nti musonyiwe taneetonderangako ebyo byonna bye yakola. Naye ate era n'amazima mu mutima gwange ne bwengezaako okukirowoozaako obulowoozi obulumi bwenfuna neewulira nga atannaba kutuuka kumusonyiwa. Byebyo nno ebyange munnange simanyi oba musonyiwe oba simusonyiwa. Lady Maria nsaba abawuliriza abo bampe ku magezi nkyesonyiwe nkireke kuba bannange omwana wange omwaka 1.5 bw'atyo nno omwana ate oyo bw'atulombojjedde ebyamutuukako ye ne muganda we. Bw'obeera ggwe oyinza kukola otya era singa weesanga ng'omuntu yenna gw'omanyi ali mu mbeera efaanana bw'etyo oyinza muwa amagezi ki? Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo
mubeere bulungi, bye.